Kwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidolaza n'okusomozebwa okulala sotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina General Bijirwa Moses Ssaabawandiisi wa Common Man's Party tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike program weekend gye tulimu y'ennyambala eno gy'olaba General buuza abantu nga weerwanako ku byennyambala ojja kulinnya tofaayo andi olenza okulaba mu t-shirt nagakati ono kiki kyali alibuyi naye tuli mu weekend nange ndi mu weekend mood kyenva nzijeyo lwakuba kati kala zammwe ezindala zannema mbeera mu kala emu eno white era ndowooza olaba era tuli banjawulomu toli banjawulo ddala naye eno ttiimu ya mupiira ssebo KCCA nze ndi express nno wano mu Uganda naye season nakamalanga nnya sirabayo omupiira wadde ogumu nejo giwa amaanyi okulaba bwe buzibu obwo simanyi mawulire gakola ki naye muli mu mutima bensympathizinga nabo kale kulikayo mu award yaggwa njala okwebaza abalonzi abaatuwa omukisa ne batulonda ne batusukkulumya ku bakubaganyi b'ebirowoozo abalala njagala okubeebaza abantu abalondera ku polling station ya MS mwebale nnyo abalondera ku polling station ya Kewaza mwebale nnyo polling station ya Extreme mwebale nnyo polling station ya SML polling station ya Megatron polling station ya Digitalk polling station ya Yugi Update mwena mwebale nnyo mwebale ddala n'abalala nammwe abasympathizing oba oliawo mutakiwa mulaka mulabika nti kibeerawo tubasaba next time nammwe mulonde naye nga ndi musanyufu nnyo okudifendinga ekikopo amanyi waliwo yadde agamba mbu Nobel Prize Award baziwa omuntu omu okwetooloola bawoona oluli bawooli kati ate lwaki ono yagifunye emirundi balonda tosaagitola emirundi ebiri obanga osa ekintu ekyo ne World Cup bagidifendinga ne Champions League eno PSG gikakatukuba ku final kade kakidifendinga era kakitute back to back kakitute emirundi ebiri gye mudiringanwa Madrid yakitwalako mirundi 3 under Zidane egyo mudiringanwa so kitegeeza kisinziira ku nsamba yo of course ekintu kyonna ekiri mu internet and performance tekiriiko mankyolo buli kimu kiba mu musana buli kimu kati gwe wasoma akalulu nze akalonda abantu 4,000 balonze okitegeera nze n'okubamanya sibamanyi tobamanyi era nalisoma akalonda bagaye 4,000 izine zalonde ku Megatron bwe tuziteeka wano tezigenda otusongonya ebifo okujja 4,000 okitegedde kakati omuntu abantu balimenga kwekwasa bunafu bwabwe akalulu kano twakateekayo wano nobenyini mwakateekayo buli omu ne selection yaba contenders era kumpi era internet yagikola gundi ne gundi mulimu ne bateeka ebbali ti otanyumira nakwetabamu kubanga list ebeera mpanvu ne bakola selection nti bano ne bano bavuganye okitegeera naye kati ojjukira temubulamu bajevunyi ani yalonze biki anti ani yalonze anti omanyi jjo nabadde mukayana n'abantu eyo ku kyalo jjo nasiibye ku kyalo wakanga ndi ku kyalo nyumya n'abataka eno gyosula mbadde mmanyi eri mu kyalo eno gyosula gyensula nga bagamba akalulu kerosi sigenda kulonda nze ebyokulonda byafa nnyo nemboga naye banaye tubeere serious mu bulu bwe mutwalanga obw'ensonga ennyo era oluusi mumaliza temulonze nakulonda ba president ne MP naye ogenda kuleka okulonda akalulu kerosi balonde omuyaayi akukulembera emyaka eki 5 abaye bajja kwekolamu omulimu abo bayiseemu owaabwe bwekiri bawambe ekyalo emyaka 5 nga tosobola kukirivasinga nga oyayina stamp asaininge ku poloti emirundi 6 poloti emu nimbaga muve mu muzanyo tukole ki twetabe mu kalulu kano tulonde kyamaani omutuufu
okiwulidde kakati ne bino kati gwoli odikiralinga wane ebyava mu kulonda kati atafaayo ng'agamba ni yalonda ya complaining of course internet siriko bantu 4,000 bokka naye ennya be bafaayo yo polling station ye musi bagamenti 4,000 polling station yaleka abalonzi abatini yali abantu 9 ku extreme lwenda ndoza mu kyenda mu mukaaga okitegedde yo polling station yaleka abantu abatini kakati kati ateta mu kulonda te yali mu kuyomba essaawa zino yagamba nti ani yakola ki ne luli bannaffe abatunyigira mbu mwakiteekateeka mutya bakubaganya bannanga babirowoozo ku luno twabataddeko ne bawangulwa omulala n'afuna 0.4 omulala n'afuna okiwulidde naye omuyangamba sijja kgendayo kuba yali abirabye edda nangamba nze sijja kgendayo nga nze nsembye mu nsome wali eri nga nze nsembye mbw ate ngendeeyo kakati tola nti mutiitiizi naye luli yakayana mbu twaguza awaadi ne tugyewa biki kakati akalulu kaako yakalaba kamumegga so tubeere serious ku nsonga ezikwata ku ggwanga tewali kalulu katono ate tewali kifo kitono nze nkuwulira kati wetwogerera wano nze national champion webyobufuzi ne bwakola atya obukulu tabunzijako mwaka mulamba era kyenabaga nti bannaye abagala okulwana okujjako na awaadi eno mulina kutandika kukola analysis bakole research ne tulaba ku analysis yammwe bye mukoze bivuddeyo bitya biri proven biri backed up by evidence oyogera ekigambo ne kibeerawo kakati oba tunatuuka kuyo level tokayana leka awangudde naffe twagumikiriza sebo balukyamuzi abo bayogeranga nkulaba omukyaza olukyamuzi yali mwogezi sebo lukyamuzi Beti Namboze tamale mirundi mukasambidde naffe tugira bwetu tugamba katuwulirize abakulu kye bagamba it was their time kati naffe tuliko katwaliro Namboze yazze mu kalulu yamegeddwa tewali kyakukola time siye bude si bubo yaliko naye nga gwe Namboze omumanyi olina mubuuza ffe Namboze Beti Namboze Beti omumanyi bakireki era omuntu era nze nina ebyokulabirako bingi nnyo nsaba Mungu anyambe waliwo ensobi zesaagala kukola mu bulamu sinza kulowooza nti abantu n'ababeerako paka omuntu aggwako nze mbadde n'abantu ne basiimuuka nga takyabitegeera nga yali watabu nsaba Katonda nyambe oleke butatuukaawo nsaba Katonda nyambe ku ekyo so Namboze yayogeranga buli omu n'awuliriza gwe Namboze omumanyi naye Namboze y'omumanyi nze ndaba mulabe gwolaba mulabe kati ffe abakuze naye kuba nze natandika omulaba n'okubeera close ku ye ebyobufuzi I think 2024 wataba 2 otandikiriza okumulaba emyaka 25 nga muli naye gye mbaze naye mukyalo oyo ng'avuga kiswa korona kitaala etayawula kitaala ze moroka ezitandikirwako ezaaliwo mu kiseera ekyo nga bwagikuba mu kinya bwati redi evaako CBS bwagikuba mu kinyoba ku ampu ate ebiseera ebyo Kampala yali alimu ebinnya bingi wagikuba ku ampu obubiri CBS evaako ng'etuuse abantu nga bava wala abantu mbadde nabo wano oyinza okuba nnimba banga nti n'embaga ye yagiddamu yasooka okudda mu mbaga ebifaananyi byali tebivaayo nali sikirabangako yagiddamu ng'ateredde atuuse kitegeeza yakusooka okubira embaga embeera yali nkambu ebifaananyi bye byembaga ebyasooka oyinza obitunulako oyinza okulya emmere tosobola kulya emmere
emmere sono kulema tosobola kulya mmere kadaawe ye yasooka okudda mu mbaga wano ne tutya era ovanga kumanyi gesente naye mwambi bakireke musajja abantu bonna beekoza babutabeera na ssente nakikkiriza tubula osanga oli akutte essimu ya $5,000,000 nolowooza nti yeejalabya kapeya ke kakutawaanya bw'obeera nazo ogigula $1,000,000 bando n'ogiwaayo ne bakuwa essimu ne bakuwa Samsung oba ne bakuwa iPhone n'otambula eyo poloti namba sente Namboozi yafuna sente ng'afuuse mubaka embaga neddibwamu bisanatuku n'asiba kadaali yennyini ndulu neevuga naye mwami bakireke luli yakkiriza omukuba embaga nga kyalimu eri embeera yeyaguma naye musajja nno era mwami bakireke mukwano gwange lwakuba yankyawamuko engeri gye twatandika okweyisayisaamu egaali naye omuwa respect kiza namuyisa mu lugaayo tekisoboka kuba kati aba nkoze eki kyengamba nti kati nga kati kuffe wano okuseba okukuba embaga omukazi nga embeera ze enfaanana ye bwetu nga mugiri emyaka tekisoboka naye ndowooza era yali wakabimu eyo embeera omweka tulina obuzibu tukola comparison ku current affairs ne ku bikoze eki ne gye tuvudde mu kiseera ekyo ndowooza era yali amalirawo mu kiseera ekyo awali obuzibu kukola comparison nakati kiseera ekyo yali amalirawo era gwalonze mu bangi okitegedde ate Namboozi ssebo mukyala w'amaanyi ddala yamala n'avaayo ebintu n'abikola ne bivaayo era ng'atambula abigula owulidde tomulaba okukwata omuggo kati ebyabufuzi bye bimutuusizaawo ebyobufuzi afunyemu ebirungi n'ebibi so ebimu ku bibi byafunyemu kwekwo okukubwa kwe yakubwa ku palamenti n'afunamu obuvunoovu naye ng'ebirungi bye bisinga obungi kubanga kize VIP alina akatabo ka green gavumenti yemujjanjaba mukungu wa gavumenti okiwulidde ali consolidated fund account kweziva nakola kutwala wemba babaka ba parliament muli bakozi ba gavumenti muwulire abantu amazima nagamba nebijirwa kati nga bakuwadde omulimu omuzibu bannange kati ogwo omuzibu ki mulimu onamalako nagwo simanyi mulimu nange gwe yali ategeeza kubuzaabuza abantu mulimu kimuzi gwe nali nfunye nti omubaka si wa gavumenti kati ekyo olina kyogera olina kigamba abantu batamanyi naye nze yasoma public administration nkimanyi nti government is made up of 3 organs okiwulidde executive legislature ne judicature oba judiciary so if you are part of legislature you are part of the government kubanga ge masiga asatu agakola government ate ekyo nakyo tukikayaneko kati yero akiyaga nti bakodde omulimu omuzi ati enjogera eyo gye bamanyiira akulabanga abuusa abantu enjogera eyo gye bamanyiira eyo ey'okukola ki ey'okulooza nti buli omu tamanyi naye nga nze Namboozi gwe nalaba ng'avuga kiswa noono atambulira mu convoy avuga tundura lwaki olowooza ndisaawula oyawula naye omuzinga nayo gwamunywa gw'omu ku baali ku kkooti era nyokola omuzinga gwamunywako mbu yali ya ssente z'empoozi $6,000 ate sifu twabeeranga ku Buganda Road nze naliyo if it was not 202 it was 203 I was there in the court medadi awo ng'akyali muvubuka muto ne Lukwago nga bajja ne baguwoza nomanyi nti kati egonade ne Kenny Lukyamuzi akaddiye Namboozi bamutunuulira naye akoze eki akaddiye bamedadi bonna bakuze abantu bonna bakubaganye ne jjajja bakaddiye ne jjajja yayina kiddala no jjajja Katonda yamuwa omukisa ekisooka yamuwa knowledge and wisdom Katonda bwakuwa ekyo abakuwadde byonna
knowledge and wisdom eba erimu ebintu bisatu. Erimu okumanya, okutegeera n'amagezi. Nga byonna obiyina omuntu ogwo. Byonna obiyina omuntu ogwo. Katonda bw'akuwa okumanya n'okutegeera n'amagezi, kakati obeera knowledgeable and you are in a position to speak words of wisdom. Kati ekyo kimu. Ekyokubiri yamuwa omukisa. Kati omukisa n'agugyamu obuwangaazi. Naye bw'omuteeka wali ne Kendu Kyamuzi n'omuteeka wali nzoga nga Kendu Kyamuzi ye mukulu. Anti jjajja alina ebikola. Eza ne Kenya yakuwa n'ebikola teyali kadibwati. Ebikola kikulu nnyo. Gomanye jjajja jjajja alina enku naawe. Enku zitandikira ku jjajja. Meeting ezitula nga buli mwaga tugende wa jjajja mpitirivu. Nkugambye. Buli agenda ayagala kujjayo. Olaba abamutuuseeko yakyusa obulamu. Kati ate ye. Amutuuseeko leero enkyakyusizaawo. Beera neeterererawo. Abamutuuseeko ate nga baagizeeko bugizi bw'ati n'akwaggulawo kakwaggulireko n'adduka naako obulamu ne bukyuka. So mu mbeera eyo kukaddiwa nga bana. So ebikola kati ye jjajja Katonda yamuwa omukisa n'amuwa obuwangaazi n'amuwa okumanya n'okutegeera n'amagezi. Kakati tasobola butaba wanjawulo. Kati bw'otunuulira jjajja asambye n'abasambi bangi, kati asamba n'abannammere. Oyinza omuyita omusiru naye abo baggwako tebamanya kwepositioninga. Ye yali azanya preservation nga bo bali mu birala, ye akyatambula. Alina bannammere basamba nabo. Alina bannammere bebatambuza ensonga. Omufuzi asamba n'abazzukulu baabwe be yasooka osamba nabo. Webale nnyo. Naye yakyaliwo. Akyaliwo yeeyubula buli dakiika. Muli obufuzi oteekwa okweyubula n'omakinga n'omutindo oguliwo. Kati nze abantu be nali nabo mu 2 mulimu abaafa. Mulimu bw'obasanga abasinga n'enviri zaabava ku mutwe. Naye nga mwali mwenna mu generation y'emu. Entry point y'emu, intake y'emu, naye baakutuka. Because bafairinga okwapliftinga n'embeera eriwo. Okitegedde? Naye kakati ffe weetuli tukyatambuza. Kubanga mweyubula. Kuba kati mu ttiimu ya Haji Ssebaggala nze akyayimiridde. Abalaba. Eya Youth Brigade. Abalala bonna ensi yabagabana. Tebakyali ku byakukwata tebakyali byakulwanisa President Museveni. Tebali ku level ya national. Okitegedde? Tebali ku level ya national. Bali ku level ndala nnyo. So kati okusigala mu society ng'oli relevant si kyangu. Oteekwa okuba nga Katonda akwagala. Naye nga nawe weefaako. Nga naawe olwana. Kakati njala tutandikire ku nsonga ya Parliament. Kuli Sobole ba director kumpi nga 8 bakwatiddwa yesterday. Fe no twali tumanyi nti ensonga kasaba amaze okunyiga oli ne bamaliriza najjamu enta ku kyowa speaker tewali kirala kigenda kukola ki kuddako. Kati bano banywereddwa yesterday. President Museveni ne government bakulaga nga abakyayina kiriki mu Parliament omuze bakola ki ate ekyo nga kiriwo ekityo abasirikale abasoba mu bibiki nabo bafuumuddwa ku Parliament babasazeeko kubanga abasirikale babadde bangi. Kati ne bana abakozi abalala abatinitini kati bangojjeko wano bye bakutte naye waliwo n'abatinitini basazeeko ddene abasirikale babasazeeko ne kati bano ensonga ya buli banguzuuza baba bavunaana ebbiliyoni 3.3 balina enkulumpanya ze bagikulumpanyamu. Ensonga ya Anita Among ekyatambula ne kaakati. Ensonga ya Anita Among yayongedde okumpa akamwenyumwenyu ku matama. Sente naffe tugenda kuzikwata. Bawiiso bulowa. Ekyama kyateredde bulungi. Kuba kati fayiro weetuuse weewa watuufu wennyini. Sure.
buli yali mu process agenda anywebwa ekiddako kiki recovery nasoboka ejja kusoboka kati ate oba tokola recovery oba wakutte baaki teza mwine subi mu baweso bulowa nze sente ngenda kufuna esawa yonna ngenda kufuna era nange kakati ke kaseera nange nvuge ku Land Cruiser ojine emyaka gye nemujja kuvuga Land Cruiser teza wenjisangira ngo giparkinze manya wafunye kino kye kiseera nange nvuge ku Land Cruiser mpe enkoni eyo owulidde abalaalo gye bajooga okibulidde kubanga twakola investment yaffe mu budde emboko za semwa yali investment tubaza investment abantu bonna banepankirangako abantu bonna abankwata obubi kati ate bali mabuusu kati ate nze siriiyo ate nga nabagamba mata eno mugigayaliridde naye mata nnene wabawa space okwogera nawe nti bannaye mata nnene mugigayaliridde mulowooza nti mugenda kola ki mugenda gimaliriza bwe mutyo na bya kibodde naye mata eno nnene temugizanyirako tebali ku university ate kubulako kanankanyi ka sabbiiti sabbiiti nakesawa yonna bayino personal assistant mu office ya speaker ne bamuyodde kati ono abadde kulebya muli tebanyiza butamuyola kati sabbiiti oyo yabulako omulala abulako ye Sudiru Lupereria mpozi naye omwagalako munankanyi mwali neno tambuza ya parliament Sudiru si mukozi wa parliament anti transaction sente zagiranga bweziti mu transaction ne zimansuka eri ne zigira kati Sudiru Lupereria naye ku file kwali jukira be banepankirako na posting akatambyako ekifere Sudiru yenyini Sudiru Lupereria sigamba Sudiru bya Ruhanga Sudiru Lupereria omugagga omulungi ya posting akatambi ngalaga nti mbadde ngenze ku kikomera ntegule naye nga anti yali atambuza n'omukyala aliniwinga contract parliament okurentinga ebizimbe bye kati nga ina omuzanyira kyekiseera naye oba agumaza mbiro agumaze embiro kubanga bano banagenda okulondoola zaava wano nezigenda wano tasobola kubulamu nkugambye tasobola kubulamu era njagala okutegeeza nti buli kintu kiriko obudde bwakyo tebakulimba jukira mulinako omusango njagala mukolako individual prosecution yenyini njagala mukolako individual prosecution Sudiru Lupereria yakola ki ya posting akatambi nambula akamailinga nga akatambi sikatuufu talina lukusa lundikodinga kwa amateeka ebyo byonna biraga bipepeta takola ki katambi kaali kajingirire ani akajingirira sabbiiti sabbiiti yakajingirira owulidde ne bano balaba nga nditamungi bamukutte bo lwaki tebafuluma woofiisi ne babyesonyiwa nabo ne badduka ne basera ku palamenti nga bali comfortable okujjako wali bagambye okudduka okufuluma eggwanga naye bw'ogamba nti baali badde oba oli abafulumya ofiisi ne bawona ekyo tekisoboka okujjako okugamba nti bali mu Amerika okiwulidde naye nga wano okusigala ku gurawundi mpingu kati empingu yiyo yalumye emigo gye bankuba abasajja abo bagenda gisasulira naye abo si be bakuba ongamba semwa ye yakuba ate baani abandikodinga kubulako oyo sabbiiti waliwo omuvuka omulala bamuyita Ismail Badoji wayiganga eyo naye akola mu ofiisi awo yali auditor mu parliament auditor w'omukulu auditor yasoma ebya auditor ebyo abimanyi yali atambuliza sente yakuba nyingi nnyo nayingira NRM yaliwo FDC nayingira NRM mukula yamwaniriza mwambaze esaati ya yero
uyo ayingidde constituency ne bakamukubirayo nga taddemu nga 1.5 billion zakubye wano ku parliament nga 1.5 billion kwegamba ebintu bingi nnyo bye tulabye ne olinga ngamba nti tonaba kubeera contented n'ebyakakolebwa ku right honorable speaker n'abantu bwe badde atambuza nabo emirimu ku parliament nti wakyaliwo ekibulamu anti ekibulamu kibadde ky'amateeka because corruption, misuse of government funds, government ne taking action okwarrestinga nokola nokubowa ebintu ebyenjawulo tebikomaawo bigwera muki mu kooti kakati ye step gye tukoze eki gye tugenzeeko kati basuze ku university mu kusula ku university katulabe difference gye banaateekamu kubanga bo basikangayo sente bazimutwalira ebafunako enjawulo bolete bilioni 5 nga sokuwako milioni 2 oba 3 era abakuwadde neka kati kibalidde omuzinga gubakubye kati gubakubye jukira banka statement esoma nti guwa zitutte bwekiri nti zaze ku akawunti yo oba ofiisi zaako mmeka gwomanyi bino babikolanga tebamanyi nti embeera esobola okutabuka nembeera bwe bino manyi bwoba oli mu power fe abaddugavu oba oli mu power nga gwe oli mu advantage that time tofunayo kirowoozo kirala kirowooza nti osogivaamu ndibigenda kutabukako ali naddala abantu abakola nejjajja bafunira ddala embeera kasitaba nga akyalina audience ya jjajja alabira ddala nga yaliwo kisobola abakubagana nnyo nadduli kyeyaŋŋamba nti obuyinza nga okyabulimu obote yagamba nti obuyinza nga okyabulimu tolowooza nti osobola obuvaamu naye nti bw'obuvaamu obunoonya mu buli nsonda nga tobulabamu nga bugenze kati be bano kati bo kwanite yali wa just phone call ku jjajja ng'agikuba bukubi so jjajja n'agikwata kati olwaleero kati tasobola asobola okumunoonya nga tamulabako tesobola wadde okitandikako kati ate suspect ate onoonya oli takirowooza nako bwolaba engeri obuyinza gye bwamuvaako wewunya n'okwewuunya kibulaba nze abantu bonna kati abakolagana nejjajja nze mba mbagamba nti olina okulekamu ak'obuntu bwekiri ak'obuntu kikulu kati nga mwannyinaze nammere kyovulaba ye atambula bulungi nammere ng'omuwaana nnyo kiki si kumuwaana anti kati mu mbeera yonna olina okwaddentifyingayo omuntu ow'enjawulo ow'enjawulo timu ne weebambi mubamu omusambi ti akasajja katukubya amakkati okiwulidde kakati nammere mpalane waaki mwannyinaze ati abamu banyize nonyiga bannayuganda bamu basooka kunyigira kifaananyi kiri kyemwekubya abalala ne banyigira okumuleeta lwaki mwaleese oyo lwaki mwafunye mulago mwaleese kati omugenyi wange yali Erias Lukwago bamunywa yali omugenyi omukulu zigula linjagala wali otukoze bubi bamunywa wali otukoze bubi nnyo okiwulidde Erias Lukwago omukulu kakati amawulire ne muleetaani nammere n'ali mugobye ate ne mumuleetanga nange simuyinaako mutawaana guli awo naye kati mu nkolagana nejjajja ozannya okola ki just in case okitegedde anti olina okumanya ebibaddewo byebitegeeza gwaliwo mu ekyo ekiseera history esomesa experience tewaliwo somero lya experience ebyafaayo byoyiseemu byebikusomesa experience obumanyi n'obukugu nze kasanabe mu matembe ng'akaabira mu kooti former minister mu gavumenti eno yennyini kati ekyo kikuwa kyakuyiga matembe naye matembe gwe baliisiza bwe batyo tolina lessons opiikinga mu ekyo nti ebyobufuzi biri dynamic tebirina mukwano gwa lulango tebirina n'okwabya former minister amaziga tebirina mukwano gwa lulango
era mbadde njogera nani mbadde njogera ne Kewaza ne mugamba nti omusajja Lwakasisi Kurisi Lwakasisi yali wa tabu government y'Obote nga wamaanyi nnyo tewabeerangawo powerful minister bukyanga abazungu bava wano nga Kurisi batitookero twabona baali bamutyanga bamusalyutinga be baamukwata bo bennyini President Museveni si yamutaasa kumujja ku byakalabba butereevu baali bagumusalidde be baamukwata era gavumenti ya Titookero ebakulwako singa yafa singa bamuwanika kalabba be baamukubiranga saluuti ne Milton Obote kyogamba kati nga wano ewanita mungi abasirikale abadde bakukuuma ne basobola okugamba yingira emmotoka eyo niyo batabaabo bali abalala be baleeta tobanyumiza bo basindise cooperation bali ku order. That is politics. Politics is dynamic. Ine General Muhoozi alimba natuuka n'akabya matemba amaziga ago yaliwo time yiye kuba kati ye abakulaga ekintu kiri kimu ye General Muhoozi tanaba ku appreciating kusoma byafaayo na bya appreciating our power shifts era talina kye yayize ku jjajja taata we kubanga jjajja olaba atalwa Kasisi yali amwana obwa minisita nno Lwakasisi n'agamba nina ekifaananyi kibi ku bwa minisita n'agaana namuwa obwa senior presidential advisor era kati akasente akafuna mweyo embeera mwatambuliza kakati yali ayiga jjajja kumutta kyokka jjajja ate yamuwa obwa minisita yadamuwa obwa minisita kakati ezo zonna lesoni jjajja naye ataalimba omuntu akuyiga okutta temuwa yenjawulo ye naawe kyekitwawula kyebulaba ye president ngwe toli nti ye tatwala kintu nnyo personal anti kasito personalizing public affairs owedde tebazi personalizing ni waliwo ekisukkamukko nti ono yali ayagala kunyiga nga yakuyigga mu budde obwo ng'oli muyeekera ate gwe omaze ekisooka omusonyiye okuva ku kalabba ate omugano obwa minisita mbukuwa tutambuze ffenna tutule mu kabinenti ffenna ani kakati ekyo kitegeeza high level of tolerance obukakkamu obwekika ekyawaggulu kyeyagamba Anita Mongi ebusoga nti singa saali mukakkamu singa ne wano siriiwo ati bano bateeka meeting namuganza ne bali ne babasibira ebweru kati ye nga nannyini kintu n'ababuulira obukakkamu bwe bumutuusizaawo kubanga you lose nothing kati nze lwaki nkyali mulamu of Katonda yasinga okumanya yes sinawangulayo kifo kyonna okitegedde emikisa gyange gy'ebyobufuzi gibadde gikyali mifuufufu but ngenda n'okutunuulira abantu abalala bonna abasucceeding edda mu politics bw'obanoonya kati tulina webasanga najje nakuba akajji nafukomba ka parliament mu kisanja kimu ne bamugjayo n'agenda nga tasobola dutwala suuti ku dry cleaner bajoze y'emitwalo ebiri essaawa zino naye nga yaliko mbaka parliament abalala baafa kakati nze nina award best political analyst of the year so sebaza Katonda nga ina okumwebaza so buli kimu Katonda alina ensonga lwaki akiteekawo bwaki akiteekawo n'okupreservinga kikulu nnyo asoga nti bwe kuteeka mubaka ka parliament kati bakutadde mu kufa tojja kuva ku Seratoni ku Serena mu mama ogenda kukola effujjo lingi ogenda kufa mangu amasanyu gagenda kusukkako ate era waliwo abaga nti singa Seginya teyafika mbaka parliament Seginya singa akyali mulamu abakusigala nga kansala wali kituufu singa akyali mulamu kituufu naye ene Katonda yasinga okumanya naye jeno bijirwa General Muhoozi obukambwe nga bungi nnyo nga bw'okiwulira ensamba ye gyasambamu ebyobufuzi bana byafuzi asinga beeraliikiridde abambagana bagenda bivaamu ono mukambwe nnyo
kakati nze abantu mbewuunya bwewuunya era nze sikkanya n'abantu. Uganda yali ebaddeko Uganda yali ebaddeko yenno ntandiikirewa Uganda yali ebaddeko n'abazungu tandikirire mubatakabu mubatakabu kubanga nabo era bannayuganda balwananga n'abayindi. Kati kankubuulire mu ndagaano y'Oluwenda obwakabaka bwa Buganda bwakola endagaano n'abazungu ne bugaba ettaka, tewaliwo mutaka ordinary yafuna, bawa abazungu abazungu beewa ne ba legend n'obwakabaka mu mbeera eyo eryani fair bwetyo. Abantu abaali ku mataka gaabwe nga gaabwe ne bafuuka basikwota ne bafuuka basikwota nga yabadde nanyini ttaka afuuka emmomboze nafuuka sikwota. Eyo ndagaano ya Luwenda okiwulidde. Uganda nejjanga etambula abantu ne batandika okwegugunga nde bataka crisis naga kino tekisoboka, bano batubba batubulizabuliza kigiwe envujjo landi byakoze bitya biki kuki ettaka lyali lyaffe ketuwa nvujjo kuki bano ne bakola ebiragaano ne balitwala okiwulidde. Kati ebyobufuzi byawano bibadde n'abantu abalyani feya okuva nti ono si ye yakasooka okubeera omukambwe ate yasoose okugambye abasajja bakola endagaano ey'Oluwenda ng'abantu bonna bafuula basikwota abaali ku mataka. Ekyogamba abantu tebaaliko ku mataka ku Luwenda mu Uganda temwali bantu baalimu okiwulidde. Naye waliwo yabateeseza tewali, naye abantu ne balwanira mu eyo embeera era ne basurvivinga. Ono si yasoose okuba omukambwe, si yasoose, babaddewo abakambwe era si yasoose okwefuulira abantu okiwulidde. Amini yalina abasajja be wano ab'amaanyi bagenda bamaliyamu bagenda Sulambaaya okiwulidde. Kati obukambwe bwono n'obukakkamu kati toyinza geraageranya obinyonnyola otya. Kati nze yasoma ebyafaayo bya General Tito ani oyita Ojooko bali bamuyita Du David oyite Ojooko Du ng'ebagamba nti Du akuyise akwetaaga ebugolobi wali ku Coffee Marketing Board katabo ka passport kokwatako bifo kyogenda ebugolobi onoonya boda ya Nairobi yali mukambwe nnyo. Kati oyinza okunyumya gye n'omuhoozi tanatuuka wadde wakati wadde inchi kubali abasajja bye baakola they went kati kyoga atagende tekanaawo politics ate kasoba ng'oli mu high level politics obeera okola ki saa yonna ekyokufa oba okibala politics owa waggulu oba okibala ebyo bya Katonda ebyo bireke. Kati ze nkubuulidde kati bano bannabyabufuzi banno abatidde olw'embeera eno naddala bali ku opposition nabwe nasanze awo munnabyabufuzi mugundiivu yali badde kuga nti nyina munnabyabufuzi mugundiivu yaliko mbaka parliament kumbe ebisanja bingi namusanze naŋŋamba bate simanyi nakumanyi kyetugenda kukola nga tukoleyo kanyita byagamba hajira olindako ennyanja esooka eteeke embeera ekyali nzibu. Kati beebo betwagambanga nti ayogera nasirize entamu oba waleseko entamu ku kyoto noddayo ng'esiridde batidde. Kati bannabyabufuzi module eyo tevolaba bino ebiseera fe tujja bawangulako za award okiwulidde tebalina mboozi efitinga mu situation eriwo. No, you have to balance the boat. Nina akantu kena ku internet ng'omwana akatambuza mwakakola ne kwezi oyo nga mwogera ku ayali speaker parliament we yagenda eggulu ne bamuleetera ekyokunywa nga girasi eriweejo mbona asooka n'atunulira girasa amaaso n'agaza
kati agano tunula ate nga girase eriwemu natunulira kajuice amaso wagazzako n'agamba kanywe sina kyakola naye ng'ekyana kigamba bagenda okukuba bano emiga nemera gikwata ettaka ate kati byali ayogera yali tabitegeera olw'ensonga tufa tukukoledde analysis because advantage eriwo ennaku zino nti we interpret situation otaputa embeera kati oli alese jaga ya juice aleddeko glass egi glass emu omugenyi gwakyaziza mugenyi mukulu mu ggwanga kakati bw'otataputa situation eyo era nze bwe njitaputa ki ekinkubya emigga awo utaputa situation kuba n'engabula eyo nayo si nnungi oli tutya girasi emu muno bwe mutadde ku kaseera kazi yatunulira girasa kajuisa nakwata girasi nagitunulira ng'eri emu nagiza kwolya amukyazizza okitegedde ekituufu ye yali mu kaseera kazibu nnyo kakati kati awo ki kinkubya emiggo juisi teyaliyo yaliyo girasi zaali bbiri no yali emu kati oyo yaba butiitiizi nga tamanyi byakwogera tasobola kutaputa mbeera but ne Jerusalem butambi abulaba buno naye yabiraba n'agamba akasajja kano kandaba yambema n'agamba omwana alete girasi emu yo toyongerako yakubiri ye n'atereera bw'ati onanywa tonywe kaseera kazibu nnyo keyamuteekamu kubanga akukyaziza teyomu ku bakungu abakuwa obuyinza abamalayo kati bwe gaana okunywa nti omweraliikirira so ffe emiggo kituufu bagikuba abantu naye byetwogera bibeera calculative kubanga twogeza experience tuba tulina research kwebyo byetutaba kulaba tuba tumanyi kyetukola n'olwensonga eyo ebyo byonna tubikola ku minimizinga ebinaddako consequences nti bayogedde ebyansima tujjangu substantiating bakuyisayiseekoko wanga bakujjako ne mu radio ya top kitika naawe nali nva mu radio bwenti ne bayinuka ku madaala awo olwo omaze owanda ebigambo nensikwe wiikisi 3 eruzira naye nga wali oyogedde ebikukwasa ate kakati nali nkoza analysis ya 2018 Arua wano ku mbeera yali Arua gye twali tukolako analysis sebo nasula oba fulumoti bankuba yinuka saaga n'okusaaga nali ne musajja woyo atalaba luutu n'omuvuko omulala bamuyita so yafuuka RDC wekawempe eyo omuyita ni byenalemu bwe bityo nze gwe bakuba muyinuka omuyita Luka Kagenyi Luka ofuluma munyumyanyumya program ebadde nnungi nnyo ne bayinuka mu mbeera efaanagana bwete kati ffe bintu tubirabye naawe tulina kyotugamba kati tusirika busirise n'ogamba katutambule nenga tolina kyotya kiryawo olinga Siraje Lugwama kati Siraje oyinza ogaa nti ogenda mukuba kibooko wate tazikubwangako naye kati ye musajja mukulu yaguma naye bamusibyesibye emirundi mingi era ebyo byayogera byebimusibye ebyamawulire ebyo omanyi buli muntu akola naye sitole nga agamba bu President Museveni yeegaana abaana biki alina kisitole kyeyali avuga tibankubirire ku ofiisi DPC akubye essimu owenateete akubira Siraje mugenda mukole statement wa ku police kubira Siraje Siraje ngamba nze sina buzibu nakola statement wabanga yeeganya abaana naye anakola ki anabiro naye kitali ekyo sigenda genda kalonda musinga na Siraje nanga Museveni asibye emirundi mingi yansiba wenagamba nti ezike lisinga limusinga nasiba wenaga nti ekidomola kimusinga namba asigenda kusijja kujja kuwa nabaawo ye jja kugenda nibugane kati totya nanga kati myaka jange yanga omanyi yanga bamuvugako bamusibako bino ebya oba yali deputy mayor we Makindi bamusiba mbu
bamuyunga ngo ogusango sanga awo mbu yomu kuba yabbye sente milioni 7 myezi ejo myezi nanga aliruzira awo busente babutwala skando yabwe njijukira obusente babugabana nga bali mu kanso emakindi wano yali deputy wa Kalungi Kalungi Bill Gates yali deputy wa Kalungi obusente babugabana naye nga bwomanyi nti musajja abeera musajjawo nomuleka n'atambula nenga bali babugabanye gabanyawo kati jeno bejirwa botukolera analysis ku bukambwe bwa Jeno Muhoozi ne ku bugumikiriza bwa Jeno Museveni bwogatagatta ebyo ofuna kirwaki kiribwe kitone kino kiribwe kiti kati abaganda bagamba nti bazaala miki mibiri tebazaala myoyo janjawulo ebintu engeri jjajja gyabirabamu Muhoozi si bwabiraba and it is a fact of life nze taata wange bwakomawo olwaleero aba ateeka okuneewuunya ne bamugamba nti Bigirwa yalina award ya best political analyst mu ggwanga teyinza buteewuunya ayinza n'okusaba okuddayo emagombe ng'alaba byatalabangako yesi kye yali wadde anza nobaya fanga tayogedde ku muzindalo gwonna nkugambye wadde yali purely a peasant citizen oli but his products are different okitegedde kati ate nange nzadde abaana kati ate sinalabamu banaakola byenkola temuli bagala byabufuzi sinalabamu uliza ka radio sinalabamu banaakola byenkola baana bendina sinabalaba okujjako nga bagize mu maaso eyo nga beeshepinze bupya kakati tuzaala mibiri jjajja zaala mubiri naye enzanya ya jjajja kuba ye bwe yajja mu pawa n'ayagala ateekewo enjawulo bakulembeza abaasookawo n'abalala ku lukalu lwa Afirika n'ayagala abeere ow'enjawulo n'agamba nze family kangi controlling ebintu bibiri control the army and his family okitegedde n'abiteekako olukomera amajja agataddemu sente nyingi agawadde n'obudde bungi ogazimba otuuka kweyo levu ne family ye bwatyo kati money power eyo gyataddewo investment gyabataddemu tusuubira Jeno Muhoozi okuvaayo nga is a finished product okuva mu kisenge okumwanivayiringa okujja eno gye tuli ng'ayidde bulungi amanye ensonga z'abantu ekyo kye tubadde tusuubira naye si bwe kiri wadde nga ebintu alinga agamba nti abiraba bulala ye Jeno Muhoozi abiraba bulala tabiraba nga taata we therefore kyewuunyo okubanga mutabanyi wa General Kaguta Museveni omukulu bwati bwalaba ebintu kyewuunyisa okusinziira ku taata we engeri gyabirabamu waffe tubiraba obubi kwanaleyo statement ku media center ya minister wa ICT ye government President Museveni operation zino zonna yazisayininga ko zikolebwa nga president w'eggwanga tewali mulala yenna naddala ezakolebwa ku NTV Daily Monitor kati mulimu ebintu bibiri ekisooka kituufu tosobola kutekinga action ezebbiri nga president amanyi obanga wambi government okitegedde ekyo kyo kituufu naye n'okujja okumutegeeza n'omukonvinsinga gwe oba obalaki n'omukonvinsinga okeyinge that operation kyogamba yasoba nga baleta gyagala operation eyo because abadde naye n'okugula n'NTV eyo kituufu nnyo mu campaign yabagoba naye nga mwentasi bajogerako buli kaseera mweyo embeera ng'akomaawo agadere mwenta Katonda abalaba ajja basasula mweyo embeera yabaggalako of course yabaggalako ne batwalira ddala akabanga nga tebali ku mpewo naye
engeri gya handlingamu issues yanjawulo okitegedde yanjawulo kati amawulire gasuula gavumenti bulungi nnyo bwotagamanejinga bulungi gasuula gavumenti tukoya agakola labanga akola ekya bulijjo andi kakati wakati mu mbeera ya buli muntu okubanga ebintu abiraba bulala actions ezitakingibwa ziba za njawulo kati minisita Kasule Lumumba yazze kola damage control bamugambye gendo yogere yazze kola damage control n'ekyo omukulu agenda kwogera saa 2 ez'ekiro jajja agenda ku addressinga eggwanga ku nsonga ezitambula mu ggwanga manyi ndoza kino naye kimukubye wala kino ekyo gantu eggwanga liri ku Twitter kati biki UPP Presidential Press Unit UPPU yamaze okugamba bannansi enkya saa 2 ez'ekiro sura mukaaga kanya agenda kwogerako eri eggwanga katumulinde naye agenda okujja nga Lumumba yagambye operation zonna President Museveni yazisayininzeeko eyo damage control kutaasa kifaananyi kyaki kya General Muhoozi kuba kati General Muhoozi obuzibu yakola kwambala operation ezo individual ne meeting ezabaddewo era zabadde na General Muhoozi Andrew Mwenda okitegedde kakati mweye embeera jukira Andrew Mwenda yajja n'agamba jajja akadiye akadiye sijui anaatera kukola ki bamwambaza pampa yabyogerawo Andrew Mwenda kakati ate oli akugambye nti yeyakkiriza ebikwekweto bikole ki bigende mu maaso kitegeeza akyali mu control Andrew Mwenda yali alimba bulimbi bantu kati Andrew Mwenda mu meeting ziri ez'abananyini NTV ndowooza banga National Media Group bana abapya bagula nawudde nti ba Iran naye family yaabwe ndowooza bakulidde nnyo Tanzania yaabwe yomu ku bwagibaddemu naye mbwe bivaayo biraga nti abamu ku balipoota ku ba senior editors tebabaagala kuddamu mu system nga obimanyi nti baba bayiwa baba baagala bamu baveewo no of course bw'otunulira amawulire embalansinga y'amawulire NTV gye badde gakolamu babadde biased nga tebabalansinga stories zaabwe lino eggwanga lirimu interests nnyingi balina abantu baali babaggala nga bo tebalabika mu kamera zaabwe ne bwokola amawulire agafaana gati kati nze baali banzigalira nze omu ku bakozi b'amawulire wano agatambula naye nga tebakukolako mawulire kati nze nakola demonstration zonna ekamuli eyo gwemanyi okustaginga demonstration ekamuli ekipiira nekyaka kumala essaawa 2 nga tekizikira ogenda otunula ku mawulire nga tegaliiko atonenye TV reporter gonenya kati ate reporter ng'akugambye nti kitole njiwaddeyo reporter n'omusajja omukulu gwe nasanga aweewo oyo bamuyita mutaka kitole njiweereze era bagireceivinze nebagano gikola nkugambye ogenda okulaba baplayinga obuwulire obutalimu makulu nga babasazeewo okuplayinga nogamba naye kiki kino twali mu presidential campaign nga babroadcastinga amawulire gaw'ekitiibwa Kyagulanyi dakika 10 n'ezo ku 2 ababoda bazibonze batya okuva lwasiba obugwa bw'engatto mpaka watuuka ku laali afulumye ku madaala kamitingi asoose okulaba okukuba nga yakagenda boda bazibonze batya haite mu 6 ng'aziwaka ndeeti ogwo omu abalala ne mujjira mu others nze nimba nayogere n'abantu 7 kyekyo ndi mu campaign beba basazeewo okumpuliriza mumpe space na mumpe space nenga tebakuwa of course omuntu amanye ebyobufuzi yali akiraba ekyo nti abasajja balina side gye bakuwa nti ono saa yonna bamukola ki bamukwatako
kati wano bagenda bakuba story ya Muhoozi nga bamaze okwata Anita Among bamuleeta okuva mu buto nakalaba akantu ako naye nga bakaleetedde mu sitayiro nga tosobola kumanya layini gye bavuga ne bakuba eya Anita Among okuva mu bwala bwe bagivugira ddala mpaka Bukediya ng'olabira ddala sitole bagitaddemu obudde bungi naye ng'erina kyerwana ng'erina kyerwana naye oba olabira kumpi wano ogamba nti abantu babikolera sitole yaabwe olowooza nti bya bulijjo kumbe si bya bulijjo so n'olw'ensonga eyo ensonga ezisinga tuziwa obudde zijja kuvaayo ensonga ezisinga zijja kukyuka ebyobufuzi engeri bitaliiko omukwano gwa lulango tewaliwo ajja kubeera wano forever. Ndowooza kujja kwa social media mwabonaabona nnyo ndowooza mu mainstream nga mutandika ebyobufuzi ng'okuwa space yokka. Kati kankubuulire nze Bigirwa Moses neebaza social media muganda wange kubanga twabonaabona nnyo ne mainstream eyo nga twenyiga mu kamera okulabikako ne wenyiga mu kamera bwoti abakulu boogera ne wenyiga mu kamera bwoti abakulu boogera press conference ku UID wali nga twetaaga akakadde k'essente ate nazo zibawa ne bazira ne batafulumya mawulire nkugambye nga wetaaga akakadde k'essente okwogera ne press okitegedde kakati wenjogerera wano kwegamba ngamba bugambi nti MS oliwa jangu tuogere kwenda ensonga ate neguka bulungi nnyo ensonga netuuka ku bataka owulidde so tekinologi bwati bwabeera ensi ekula ensi bwetyo bwebeera globalization yeyo positive effect yayo egonza obulamu erina advantage ne disadvantage okitegedde kati gwe wali mukozi wa radio ne TV tekikyasoboka kati weekozesa it is a disadvantage kubali bewakoleranga it is an advantage on your side as an individual okitegedde era ndowooza bannannyini mikutu babeerawo ne baga nga tebakyakisobola kirwanyisa ekya social media kubanga buli kaseera tekinologi ajja naye nti omanyi kati luli edda omuntu nga bamugoba ku radio oba ku TV ng'akomyawo bw'atafunayo ka TV kalala oba ka radio kalala aba akomyawo ng'akomyawo kitakyasoboka kati jeno Bigirwa tugenda kukoma wano wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba ne Jeno Bigirwa Moses tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume